Kutoka Chameleone. Dr. Jose Chameleone munanga ate e Tanzania abadde munanga ate mu baana balenzi bano baggayi bano munanga ate aba fashion. Ho abantu bano balina engoye bannange. Dr. Jose Chameleone akibaddemu munanga ate wali wonna e Tanzania bingenda okubeera nga nkutuusaako so nga ate ne Palaso munanga ate ku kabaga akamu ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bazadde be babaddewo byonna ogenda kubeera nga obiraba munanga ate maaso awo. Ky'olina okukola kukakasa nti osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba. Chameleone mu katambi kano kalaze nga yatuuse dda munanga ate mu baggaayi bano. By the way balina munanga ate fashion waabwe munanga ate mulungi nnyo. Dr. Jose Chameleone agambye nti no wow. Nipo na king wa mziki Chameleone kutoka Uganda kuja Tanzania. Kodi lazima ziongee mapema. Amesema lazima anko nipoyo kwanza kodi ziongee mengine yaendelee. Nipo Dar es Salaam. Hapo ndio umekaa vizuri. Kutoka Chameleone. No fake zone, no fake details. That's what it is. No fake details. No fake detail. Moja kwa moja Chameleone kachukua vitu vyake yani vya kutosha yani. Kashuka tu Dar es Salaam. Katembezwa na mkubwa. Kununua duka zima. Kashachukua. Amebrace. Nga bwogezaako munanga ate okulaba Dr. Jose Chameleone wali munanga ate e Tanzania era nga kyatambwidde ddala munanga ate bulungi nnyo. So nga ate ne Palaso ku kabaga akamu kabaddeko Mayanja family ebaddewo. Palaso awo naye munanga ate obulamu bubadde butambula. Okusinziira wali ng'embeera bwebadde kansuke munanga ate nkuzannyiramuko mu katambi kano. Mrs. Itambi, Miss Amanda, please come to the serving table. Mrs. Itambi, Miss Amanda, please come to the serving table. Ye muyimbi nno munanga ate Palaso n'ebitambula ava kusumulula munanga ate oluyimba olulala olupya. Kasita obeera nga tonnaluceekingako genda kati oluceekinge oluyimba lwa Palaso munanga ate olupya. Ky'olina okukola kukakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna gwe just bitwekere